ebitongole by'okwerinda n'ebikuumaddembe mu ggwanga lyattu Uganda nga biri mu kaweefube waabyo ogenda mu maaso nga bakwata n'okufutiza abo bonna abambala ebyambalo byabwe ebifaanana bye bambala olunaku olwaleero. Kkiriza nkuleetere emu ku lisiti y'abantu abatutumufu mu ggwanga lyattu Uganda abambala ebyambalo bino eno wamma ne bakuulita bwannamunigina nga mpaawo abakwata ku mukono. Abamu ebyambalo bino eno babiyimbiramu, abamu babigenderamu mu bantu ba bulijjo okusinziira ku pozishonizi zaabwe ze basaavinga mu ggwanga, naye nga mpaawo eyali abayise kwanukula bibuuzo. Ensonga eno efuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa oluvannyuma lw'okukwata omukulu amanyikiddwa nga Salatifu Madoyi ng'ono just ye kyamukwasiza kutunga byambalo bya NUP ebifaanana oba oliawo ab'ebyokwerinda bye baagaana abantu bano okwambala, nga ne gye buvuddeko ab'ebyokwerinda baasalako amaka g'omukulu amanyikiddwa nga Honorable Derrick Nyeko. Ono ne bajjayo ebyambalo bye okuli overalls, okuli n'engatto ze baagamba nti zimenya mateeka zirina kwambalwa abantu aba counter attack terrorism, naye ye azirina era ku olwo bamusanga mu maka ge, naye baali bagenda mukuulisa bamukwate nga bwe gwali ku mukulu amanyikiddwa nga Latifu Madoyi. Ye wenjogerera kaakano ali ku poliisi emanyikiddwa nga ey'Enaggalama, eno ng'eri ku kkubo eridda e Kayunga. Omukulu gw'engendo sookerako omututumufu mpaawo kuwannaanya ye Kaana Kambaata, Edrisa Musuuza oba Eddie Kenzo, ono nga ye mukulu ennaku zino apepeta ne minisita oba state minister owa minerals n'ebigenderako, nga si mulala ye Fiona Nyamutoolo. Edrisa Musuuza alabibwako nnyo mu mikolo n'ebivulu nga yeenaanise ebyambalo ebya security naddala eby'amagye, naye mpaawo yali avuddeyo n'ateeka komenti oba n'arayizinga nsonga eno mu by'okwerinda oba yadde omukwatako. Edrisa Musuuza nga mutadde ku bbali waliwo omukulu amanyikiddwa nga Patrick Mulwana ono eka weejumbira w'ekibiina ekikubi ky'endongo ekimanyikiddwa nga Fangoni Forest, ng'amannya ge ag'endongo ye Alien Skin shows ze ezisinga. Ayambala nnyo ebyambalo ebifaanana eby'amagye kw'ossa n'ab'ebyokwerinda oba ebitongole ebyokwerinda ebyetoolodde ensi eno, n'engatto z'atera okwenaanika kw'ossa ne munywanyi we Champion Gudo n'empaawo yali abakubye ku mukono naddala ku bivulu byabwe gye batera okugenda ne bayimba. Tuva ku Patrick Mulwana waliwo omukulu amanyikiddwa nga Catherine Kusaasira, ono maama Kabina emuyimbi mu kibiina ekimanyikiddwa nga ekya Golden Band, nga ssaawa za kaakano ali mu nsi z'abakyeruppe gye yagenda okufuna obujjanjabi obw'amasavu amangi agaali geetoolodde bbugwe y'omutima gwe, nga ne kaakano tannaba kudda, naye yalabwa nnyo ne mu biseera bya kampeyini nga yeenaanika ebyambalo by'amagye wabula nga naye mpaawo amukuba ku mukono. Catherine Kusaasira maama Ntwingiri nga mutadde ku ddyo. Waliwo omukulu omulala amanyikiddwa nga Frank Gashumba, ono mukulu w'amaanyi nnyo mu ggwanga nga ye taata w'omukulu amanyikiddwa nga Shira Gashumba, naye alabibwako nnyo ng'ayambadde ebyambalo bino eby'amagye, naye mpaawo yali amuyise kubaako bibuuzo byannyonnyola. Omukulu amanyikiddwa nga Gerson Wabbuyu Gulavite Omutujju, naye ebyambalo eby'amagye atera nnyo okubyeenaanika, mpaawo ye yali amuyise kuddamu bibuuzo. Abakulu abalala ababyambala bangi nnyo ngenda bakuleetera olunaku olwaleero, nga mpaawo yali abayise kubaako bibuuzo bye baddamu, wabula kaakano poliisi ab'ebyokwerinda bonna beegolodde bwantoogo balumye Nakakongo okukwata n'okufutiza abo bonna naddala abawagizi b'ekibiina ekye-NUP abambala ebyambalo ebyefaananiriza ebyabwe. Nze omwana Soda followinga ensonga nnyingi kayingo zikyajja Namugere Kaddunda agira akunkuumira. Export TV to the world.